ajoga President Finito ne girlfriend we bajoga baze bakumba n'okumotoka kw'amazzi nga ne mu garaji mu Nnyendo Munyakayuba yekutwale kukanikira bakyagubanja kati akujjayo Sivinazi n'okuvuga abantu banyiivu batugamba buli yayaca tugenda kumulabisa buli yayaca bagenda kulira ujja kulira mu kitogo sakati gye numutute ngali mwanyi yekwese nabala mutuyita kama mwegereza tuli balalamu nabala mutuyita ko tubalaba nunga mukambwe mukko yakambu wadde mukambwe mu anti teweyambula bambi obusungu bulina onalaba nanunja alisinyana mukumbwe yani yavira abadde n'okikola oba owedde n'akikola aba awedde. Yes, alright, nkulamusizzaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza mukwano gwange yonna gy'olimu abali emitala amangi abali e Bulaaya abali luddawa embeera yeeyo eri ku lumbe lw'omugenzi Muhammad Sseggirinya yeyo embeera eriwo gwe mukwano gwange abula gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo yenna gy'osinzidde kakati Mpuuga nga bwe nagambye asobeddwa ewaka ne mu kibira abakungubazi balalamukko tebamwetaaga ku lumbe era embeera eriwo yeeyo nga woogirabye ya bunkenke era mmwe abannabyabufuzi abagenda mu byobufuzi ekinyumu okuliisa ebijanjaalo empiso nga temuweereza abantu nga mugenda mu maaso n'okuba nga mulyamu abantu olukwe abantu babimanyi abantu banyiivu abantu basirifu naye waliyo akaseera ak'okuba nga obibayirwako nga naawe obirowoozaamu kakati Mpuuga ku bitiibwa by'abayina by'abadde akuŋŋaanya okulaba nga n'emmoloka y'amazzi yennyininyini baagimugobezza ku lumbe kati ate neera tekibamalidde bagamba ne ku lumbe bayinza okuba nga tebamwagalako gwe mukwano gwange ebintu birungi si birungi eri ku sayidi ya Mathias Mpuuga ono nno nga ye mubaka wa Parliament eri ku Nnyendo mu Kutundwe mu kibuga eky'e Masaka kakati wenjogerera embwa eridde emmwanyi ebintu si birungi era tetumanyi nti oba Mpuuga anaalabikako ku maziika okusinziira ku bukambwe n'okwewera abakungubazi kwe weeweramu gwe kikyolowooza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza jangu mu comment section osooka otutangaaze embeera gwe ngeri nga woogiraba gw'olowooza kiki ekisaanidde okukolebwa ku ssaawa zino okulaba nga embeera eteeka okuba nga omugenzi asobole okuba nga awummuzibwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza jangu mu comment section gweyagala otweyungako nagambye dda kiraawo wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza mbategeeza nti nno mbaagala nnyo era nga temuva ku mayengo gano ga Yugi Update TV nzikirize ntumireko abantu wano wammanga mikwano gyange abali mu Kenya Nairobi mbaanirizaako nnyo mmwe abali Saudi Arabia abali ku kyeyo mmwe abali Canada US abali mu UK mbaanirizaako nnyo waliwo abali mu Asia ntwala okusaasa eri baganda bange abali mu America ekyabatuuseeko mwakirabye nga baalumbaganyiddwa n'omuliro era ne gwonoona ebintu bingi era nabangi aba obulamu bwabwe bwalugenze gwe mukwano gwange ali yampuliriza twongere okubasabirako baganda baffe abo basobole okuba nga bakivuunuka ekyo naye nga nkutegeeza nti nno nkwagala nnyo webale kwekumira ku Yugi Update TV gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuwesula bulungi nnyo otweyungako otufollowing obeere ng'oli updated ku buli ekigenda mu maaso mu ggwanga kati